nga tugezeeko ku mbeera nga bwe yabadde ewa Daudi Mugema wali ku National Theatre. Nga bumanyi Daudi Mugema mu bulwadde bwe yasobola okuba ate ng'alaama, yakola ekiraamo n'agamba ayagala bayimbi banne bakole bwe bati. Kisookera ddala njabateekawo live band, abayimbi bonna mikwano gyange bonna bajje bansiibule nga bayimba. Saagala kukaaba, nze kulumira nga saagala kukaaba. Njagala omuntu ajjaawo akwata ayimbire abantu, nange nja kugenda nsanyuse kubanga mbadde muyimbi. Awo nno embeera bwe yabadde. Abamu ku bakungubaza abayimbi ababaddewo mu nteekateeka eyo, Mr. Semakula yabaddewo nnyo, yagambye bw'ati. Abooluganda kitalo nnyo ekya Mugema, nsaba tumukubireko obugalo bw'amaanyi nga Mugema. Obusi bw'amaanyi tukubire Mugema obugalo bwe bw'amaanyi. Tulina oluyimba olugamba nti alwanye ki? Alwanye olutalo lwe, era olulwe lwero werukomye. Ffenna Katonda yatudizayiningira bw'obojja buli omu n'amusaako mayireji ye bweggwako, emmere yo bweggwako, awo lukoma. Bw'obanga osigaza esowaani ey'emmere bwe bannaffe bowulira tiyazirise twade tulozeza afudde nadde engulu, kale n'alya ne kamera awo naye ate bwazzeewo takoze eki, kitegeeza nti esowaani y'emu yabadde esigaddeyo ng'olina okudda okole ki? Olina okudda ogirye. Katonda yasinga okudizayininga byonna, era ye yamanya olunaku n'essaawa Mugema lw'anajja ku nsi ne lw'anagivaako. Kikanga kuba ayina gy'ayise we twalowooleza nti kati agenda, Katonda n'agamba nti tannatuuka kugenda, adda engulu. Mabega abadde yakawa testimony kugulu bwe kwali kumutawaanya n'enjogerako naye n'agenda nga bwe twayogera, n'akomawo nga musanyufu, ne maama amuzaala n'ankubira ku ssimu nga Mr. Semakula ng'ayogera ku Daudi Mugema. Ulira bw'agamba bwabanga abazungu ogenze ettaki yonna waba babuliddwa ekikutawaanya, genda ewa maama baba akyali mulamu. Mwana watu bwe yagenda yadda waliwo enjawulo, era abadde musajja munyirivu nnyo ennaku zino, era nga musanyufu nnyo, era nga bw'omulaba olabira ddala nti Mukama alina obuyinza. Naye byebyo bw'atyo bwakoze eki? Kedde ku makya nga bagamba nti Mugema afudde. Nze no soose kukiwa kitiibwa, nga ndowooza bye bya bulijjo, kuba bulijjo batubikaabikamuka. N'abasabamu baali batubiseebiseemuka. Ensooka n'aba wankubira paka bindaba ekisusse n'ennoonya benkubira producer Jona n'ankakasa nti Mugema akoze eki? Agenze. Kitalo nnyo, ennali ekkubo weeteeketeeke bulungi, lulwa munna agenda akuwa ekyakuyiga nti neeteeseteese bulungi. Ulira alina obumalirivu obw'enjawulo waba alina kyayagala. Akasajja kampi kati naye nga bwe kaba kalina kye kaagala bwe kaluma tekata. N'amaliriza nga ebisinga abadde akola ki? Nga balemera ku nsonga afuna kyaba ayagala. Naye katumusabire Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, Mukama agabirire era alabirire ezzadde lye, nammwe bwe tuba tutambula enkya nga tugenda okumuwerekerako, tutambule bulungi, tumutuuseeyo gy'agenda mu nju ye ey'olubeerera, tukomewo nga bwe twesabira nze tugire nga tubeerawo ffe. Kale ye Papa Mr. Semakula abaddewo wakati mukungubagira Daudi Mugema gwe yasaba abayimbi okumubeerawo live band yekubye, nga bwe kutegezaako nti omulambo gutuuse amakya ga leero nga bukya. Embeera we badde naye nga bo basuze bakuba lukoba ku lukoba. Abayimbi bannakatemba ab'enjawulo babaddewo. Bangi awagedde ku Daudi Mugema, ono Sarah Kabenge amwogeddeko bw'ati. Zino Daudi yinza bagamba nti shoze zonna badde stage manager we, era badde ndi wali mubayimbi neŋŋamba naye manja obaana gwe naatuukirira oba nkireke bulesi olwasemba ku kalenda awo tetwasasulwa bulungi, naye azagangume sinina bingi. Ba Daudi abadde muyimbi nga mupromotinga ennyimba ze zikubye, ate nga mbadde abeerera mwangu engeri gyali ti Mugema, ate nga banzaala bankima kivola buli muntu w'enkima ate mwagalamu akensusu kuba ababeera bamaama. Sarah Kabenge bw'agambe alien skin
naye azze bw'ati banenga kitalo nnyo ekyamazima mbadde nze ku nsonga ndala bane bangamba bali muze message mpiteko ku muki omugenzi simanyi fiti bwafaanana nsomeramu olimba nebitegeera nekifaananyi nakindaga nokujja wano okubaako obugambo bwenjogera eri omugenzi badde ndi mukugenda ngamba yogere bugambo nga bumeka mabuuza njogera ekiku kyesimayina mbuuza sikulaze ekifaananyi ekyamazima omusajja ekifaananyi kyandajanku message kibadde kyakabi naye nga restinikrisa waffe musician fena lyekubulwa kuba nekengera mulwembeera ku lumbe bagamba nasooka netegulemu gamba bwe tugenda gawereza ku ssimu meri engeri nti noki emutegedde yama respect mwana abafiirwa buno tubanyoleddwako omutonzi amusajja bebyamusobako mukama amulamuza ekisa ebibibyo katubitwaye ebinze ebinyumbigula n'okubigula kale Alien Skin bwabadde Eddie Buyondo bwayogedde ku Daudi Mugema yatandikidde ku kino ekibaddemu mawulire kuba ye omugenzi yalambika n'agamba nti obulwadde bwe buyinza okubaamu omukono gwa Walukaga. Eddie Buyondo abiwakanyiza agambye bw'ati naye nga bw'omanyi nti omuntu bw'alwala bwogera asobola okunyiiga nayogera oba oli ekintu ekimuli ku mutima nga bwe nakunnyonnyodde nti omuntu asobola okubeera nga akusuubiramu ekintu oba ekimukubira kasimu ng'alwadde gwe gwabadde akola naye bw'otakamukubira oluusi nayogera oba oli awo ekigambo naye nze ebyo yayogera ku mwami Walukagga nange nabiwulirira awo naye nga nze nasooka nempulirako ebintu ebirala nti bamutwala ku poliisi balina ebintu bye bamulinnyisaamu bye byamuviirako obulwadde obwo n'ekigero omulumu akati ate mu kaseera ke kamuvaayo nannyonnyola nti mwami Walukagga embeera gy'alimu yagintuusaako kati nze bwe nabiwulira nga nze namanya nti omuntu bw'alwala asobola okwogera oba oli abo buli kadde asobola okutuusa statement mbe nagatta statement ezo muganda wange namussa mu ssaala ninga Mukama Katonda musaasire kati nze Mugema eri mukwano gwange ye yantwala mu Cream Production ne tuvaayo ffenna tugenda mu Vision Production ne tuvaayo ffenna kati era ebigambo ebyo bwe nabiwulira ne nkubira omwami Walukagga ne mugamba waliwo abansaba interview ku nsonga eno naŋŋamba interview ezo gy'onookoma okuzoogerako ezijokoma oli muganda waffe mulwadde muteeke buteesi mu ssaala yeyo nno Eddie Buyondo ku nsonga omugenzi yagamba bw'ati mba nakengera mu loogi nga ne Walukagga akoze eki gyetuuka mbaka ttaayi ompuliriza bulungi nokanoobadde okumiza ebyuma byange okanya okuyimba oyisa mu bantu bakulabye ne mugamba nakugambye ntya nakugambye bw'oyimba ngenda kugenda eri nno nayo sente gompa mabugolo musalaga ati mugenda kulwana mugenda kuswala wala abaji bonna babadde bakuŋŋaanye nangamba weeragalaga oyinza n'okukoma olowooza obuyimba bw'oyimbye oyinawo kye wayimbye yennyini yakinga amaaso ku maaso mwogedde myaka egi ndi ku ttaka lwaki ŋŋamba nti ye bukyandwala tankubira nko okusimu tuwola bino obulwadde ensi n'ensi yayinkubira essimu ensi n'ensi n'esonda ssente ensi n'ensi n'ekola buli kintu ye mubuuza eryankubidde okwadde okumpeerezayo ka message naye ng'ate nava namushoze n'endwala kyogamba nali munyezeza ate kikoze nzize kakikoze abayimbi bangi basega balemesana n'okuyimba bava ne mu ggwanga n'okusiramuka basiramuka ne bava ne mu kuyimba Vincent Sega yali si muyimbi w'amaanyi omulabawo abaziya asobola okuba omusiraamu aluna haji ebigambo by'omugenzi Haji Haruna Mulumbe ayogedde bw'ati bwe tubadde tutambuza emirimu gya industry eyatuvudde ku maaso n'ogulweggulo kyakusaayirwa nnyo nti Mugema tubadde tumwetaagira ate wagendere simanyi Mugema nze usigadde badde omufu tebamubanja naye mbadde sigadde nkubuuza ebbanja kubanga nakuteekamu nnyo nga nessuubi nti nokulyako oba nga boga nti kyosiga badde nsuubira bwenna benna ofuneka mukyobe kubanga alya ku ssente yange ng'okyali mulamu Allah akyakulumye nkyakubanja oba oli awo lisanga akaana kange n'okawa enkota y'ettooke mulibata kyababanja kikuseewo ku Mugema ono ode kituukako oba Mugema abadde ajja mudiiri wange n'oluyimba katono abanaku tekibaka n'akola layinaapu y'abaprezidenta n'agamba gundi tumanya nti abaprezidenta balinkaaga producer Jonah naye ayogedde ku mugenzi ono babasibako ebiseera biri waliwo oluyimba lwe baakuba producer Jonah ayogedde bw'ati amanya yenze Jonah Muwanguzi mumanyi nga producer Jonah ndowooza ze producer asinze okukolera Daudi Mugema ennyimba ennyingi ennyo newankubadde nga alina abaproducer abalala bamukoleddeko Daudi Mugema oyo mumanyiko ebintu bingi nnyo
kubanga okutuuka okuba ku lunaku luno obuzibu bwonna bwatandika ndi naye baatusiba ffenna nze kulowooza kwange nti obuzibu gye bwasibukira baatusiba mugema oyo ne bamutotokyalinga nnyo bamuyisa bubi nnyo nti nze nawona lwa nsonga banta neripootinga mugema yaganda okweripootinga gye batusibira bamutwala ekireka eyo gye yafunira purobulemu bamutokyalinga nnyo omugongo gwe bamwokya ebintu era omugongo gwa mugema gubadde gulina enkovu nyingi nnyo mu mugongo ebigere babiteeka mu baafu ne bimwokya mu bbanga ttono nnyo n'atandika okukaaba ebigere n'agendako emulago omukebera ne bamugamba kansa ate ne baddamu okebera nga si kansa kinaabeerawo nga tamanyi kituufu kale emboozi ya kansa yaggwanga awonedde kyotera producer Jonah bw'alambise bw'atyo enteekateeka eyo nga bw'ebadde mukungubagira Daudi Mugema Ajaluuna ya Mugema biwedde emirimu gyekoze ki gigaddwawo Mugema takyasobola kuddamu kunyeenya kigere ekyo kyobadde ogamba kinanyenyeza takyasobola kwambala suuti ze zabadde ayambala n'akyusa bamutadde mu ya bbulaaka yeeyo fayiro yekoze ki gaddwawo so kakati kiyeri gwe weebulira ogenze naki kale yembeera bw'eri bw'etyo eya Daudi